ekiri makaga president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Magere bannamasaka bakedde kumukyalirako okumukulisa okufa General Museveni olukwe bwe yali amutegekedde okulaba nga atava mu bulamu bwe. Nsikiriza tugende Magere ate tubirabe. People power, our power, our power, people power. Mr. President, bana basezi bantu bakubalwanyi bavayo mu ya kuleta Masaka eranga Moshi ya bakulembedde Sebo Moshi. Ene dakika emu. People power, our power, our power, People power. Mr. President, kyanga tutandika 2018 tetukyalangako era abantu abadde banvunaana lubeerera kati juzi waliwo abakulembeze abavudde Masaka ne bajja nga nange mwembi tukyalirako baŋŋambye sigenda kudda Masaka nako tebazikola kulaba era ebigere bino Baganda tulina tiimu etugiyita People Masaka twatandika 2018 nga tuva mu districts za njawulo. Waliwo abeerwengo oneke ku mikono yakiikiridde Lwengo Ssebo Nkuloopera omusajja oyo yalinga galya Mukulu Twaha Kagabo. Mukulu Twaha Kagabo alinayo ka driving school Lwengo eyo omu ku baali appropriate baako naye timu yali nnene ne beeyawulamu abamu baasigalayo ne tuli musanyufu nti Kristo oyo yakomawo kyotera Muganda waffe oyo niyo wanjawulo omu ono bantu abawambibwa ekyotera mwali bali 18 naye George Kasumba akyaliyo munda era namulekayo so Mr. President y'omu kwabo kumunoonya amuleka mulamu bamuleka mu mbeera nga teyeegombesa naye olw'okuba nti ye yali mulwadde by that time nga tebasobola mutta naffe neffe 17 ne batuta neye nakatitaddanga kyotera Bukomansimbi wafuddeyo babiri era nga batugeza kukola obugazi bwa ttiimu waliwo abava mu Kalangala Rakai tufunyeyo babiri Masaka Rural Nyendo Mukungwe era sabe basuza Abatali babitanga kimanya kabonera ga mumpe kusira kimanya kabonera olw'okuba nti program yabadde yamangu timu teyasobodde gaziwa naye nga twagezaako for those many years ebise tubadde tutambulanga districts zonna eza Greater Masaka okulaba nga tunywera ebiseera ebyo okuffe tekwaliko nnyo alina political ambitions at all bwe twatambulira naye bwe twogerera olwaleero of course mulimu abazifunye ng'era beegwanyiza okwesimbawo nga nze omukubbo bali wamu kikyongo okyogera speed naawe kadde sikusuubira era nga tubaayo eyo. One of the challenges is what twesanzeemu previously connection wakati w'abantu nga twayingidde ebyobufuzi ku mulembe gwa People Power n'ababaddewo yali ekalubidde ddala ngenda yonna okugaana yagaana ku mulembe gwa Mwami Bitano wabeeredde Deputy President waffe. Not this now tugezaako tutambuliramu abakulembeze abalonde so President sinza okutuleeta olwaleero first of all okusaasira
obusibo bwatutuukako. This nga n'okujja abamu okukakasiza ddala pulezidenti waali nnyo vidiyo zembadde mulaba CAI ng'empaka abamu muzibina mulabyeko. Muganda wange Arafat wadde ayimusenga abagenda okwesonga naye ye mwogezi w'abasuubuzi e Masaka era tugatta nnyo ku business community y'e Masaka. Eka bwe ngenda okusaba tuwe closing remarks ebirabo byaffe tugivuge tudde ebuddu. People power, our power, our power, people power. NUP everywhere, everywhere. NUP. President kulika abatemu olunaku lwajja e Masaka nange ssebo nabawona mboka yange gye baayasayasa nali ngenda kubeera ku venue nesisobola kubaako njogera nga foot soldier njogera nga omwogezi ku lukiiko olutwala abasuubuzi mu kibuga Masaka. Ssebo president bantumye bali mabegawo Masaka challenge zetusanze ssebo mu mbeera eno ey'obutiti gy'oyitamu. Erinnya lyo president waliwo abantu babikulu ebi bagenze balyonoona ku ground. President ffe bannamasaka tetulina kyetwagala otusasule omubiri gwewayiwawo. President twewaddeyo ku ground bwebakuba ejjevundu wetulongoosa bwebakuba ejjevundu wetulongoosa balina ekinyanya kyebagenda bakutuuma ku ground. Abantu babikulu ebi mukulu bitaano n'omusajja oyo alina akalevu akayeruka byenjogera president bituufu. Ogendagenda ku ground batambula ddowa tu ddowa omulimu gwe bali mu kukola bagenda nga bakwonoona. Olaba nga abantu tuli mu kufaafagana bo naye abakulembeze abalonda abaliwo essaawa eno president ekyo tebakifuddeeko. Bafuuti soja bano boolaba bano president omulimu gwe bali mu kukola ku ground bagenda nga balongoosa erinnya eryo naye abasajja bali mu kutambula ddowa tu ddowa bagenda bakuvumirira. Era president tukusaasira nnyo naye nga embeera eyo nga bw'ogiwulidde ssebo tetwalina na birowoozo byesimbawo ssebo naye twabifunye ku guno omulundi. Tusaba otusonyiwe nti 2021 okukulekerera ekintu kino tekyali kigenderere. Tetwali baluvu mu byabufuzi ssebo wambi obukulembeze sajja batulaga nti balina potential netusitepinga aside netusindika abasajja abo twemenya okuba nti twakusindikira abasajja ab'ekibogwe ngaabo president. Naye omulundi guno ssebo president tetugenda kugayalirya tugenda kusitukira wamu naawe ssebo twenyige ne mubukulembeze mu bitundu byaffe ssebo. Ssebo tukusaasirira ddala ssebo. Nsanyusa okubalaba muganda wange Moshi njagala okwebaza ssebo bwetubeera naawe naye okundeetera abaganda bange bano nembalabako wagweta Masaka mbalabanga mwebale omulimu mwebale kubeera kwalaala. Olwaleero ebigambo byange bijja kuba bitono okuba era sinze ewulire bulungi ennyo naye nja bajjukiza nti tewali ssuubi lyonna okuggyako eriri mu ggwe. Buli woba oyagala essuubi sooka wetunuulire nga ggwe ng'omuntu kubanga bannaffe abaali batusinga ku myaka sigamba nti abantu abakulu bonna bonna baavaako naye bangi nnyo bo balaba ebiseera byaggwayo bafuuka bandyakange ngenda muze mbalaba ne betwesiga mubenyendo mukunge mubimanyi segaga banyomera nnyo najja n'abamukumu abaali bawakana agamba ono mutumanyi ne mbagamba bannanga abantu batereera kuba kituufu abantu batereera naye atera abantu boonooneka kati mulaba bannaffe kye baafuuka naye nga tukyaliwo nze nasimatusa era yemulaba kati tufune busigadde wano wokka. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine
byebyo bakabwe n'okusisinkano gy'abaddemu ne bannaffe aba Greater Masaka People Power Greater Masaka abakedde okumukyalirako emagere okumubuuzaako okumukulisa ettemu ne General Kaguta Museveni era n'okumuloopera bitaano wamu ne Kalevu ensonga zibaliko e Masaka mbu batambula ddo ku ddo nga bagenda bono n'erinnya lya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bamwogerera ebijijinike bamwogerera ebinene bamwogerera ebisongovu bamumonona mu bantu anakimanyi nti abantu bategeera abantu bamanyi amazima era bategeera obubbi bwabwe abo abasajja nti babbi bafere bakumpanya balyake bali banguzi abantu babamanyi so tewaki bajja kwogera abantu bakitwale kuba omubbi nga gwotambula naye nogamba nti anakutere munatambula bulungi nawe bagenda kubba oyaba mubbi so abantu bamanyi nti abo babbi era tebajja kubawa budde bwabwe bo ne banakola batira bagira just baku nsembi bajenga bali ku bitaano byabwe ebyo bibabba naye nga in the long run abantu bajja kubanga ekigambo bakitereza bulungi n'ekiyambo bajja kubanga tubakiwangula kubanga tukiwangula nga banna Uganda kale tuyanzize ebigambo byo president ne tuwaza naffe avudde Greater Masaka okujja okukyalirako n'okuzaamu amaanyi naffe tugamba nti we tuli nnyo ne president waffe tujja kubeerawo nnyo ebintu tujja kubikola kulanga tutuusa Uganda yaffe mu nsi ensuubize asobola okugyeyagaliramu ebikolwa byonna ebikolwa ku bannansi ebikolwa ku bantu baffe ebikolwa ku buli omu birina okukoma ate nga ffe tulina okubikomya tewali mulala okujjako gwe nange tulina obuvunaanyizibwa obwo era nga okusaba gw'omuganda wange wena gy'oli buli okerabako kyokola nga kinafuya gavumenti ya General Museveni otujja okufunira eddembe n'abanaffe byagalire mu nsi yaffe mbaagala nnyo Mukama bankuumire mweraba